Ni Kapeke anti twesange iwawe Embuli. Kapeke yakusanga wawe Embuli? Gwe yasanga. Yajja nga new student. Yajja ate nga fresher. Nga fresher ate nga ye muyimbi. Yajja Kapeke yajja nga muyimbi. Nga dancer, nga dance. Kapeke amanya amazina. Fa. Tomulaba naye. Nindako. Kati Kapeke bw'abatuukamu. First day. Wamula first day. Namula abanga ayamba ayine ekiti kyayambadde ekya bbula kati kijake. N'ekipayi kya bbula ekiniigiina. Yamutuule aweti. Kali ng'oba wakajja boy tetukuwaamu nnyo. Tuzina. Wabaawo embeera eyo yakyankalanamu awo. Tukyankalanamu ne Wembuli. Tudda. Gurupu yange nali mbeera nayo tukyankalanamu ne Wembuli. Tuddayo. Tuvayo foundation. Tuddayo. Odawo nigwe yagenzise bamba. Nintaba nga bigaanyi kati bigaanyi. Olwo nga taatawo ye omukubirako taatawo Wembule. Professor ali yatukyawa. Mumuyita professor? Ze muyita professor. Yakimanyi. Yali yatukyawa twayawukana. Kati neŋŋamba kati nina okuddayo. Ye Wembule muzadde. Neŋŋamba kati olaba kati wano bigaanyi nina okuddayo. Kati wa Wembule gye gwera. Kati mukoma waawo. Nasangira Kapeke. Nga naye bimugasa. Onoonya essomero mw'wanditutte omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamu okwo. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 442 ne noti 761 113 Excella Quality School. Excellency our goal. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako ina gyosinzidde okubanga ate otulabira webali nnyo webayiri ddala naffe tukyagenda maaso n'okulaba nga oba oli awo tukuweereza obulungi ngezaako okulaba nga nnoonya abavubuka bambi abali awo nga olaba atobye okubaako ne mwatuuka naye oba osanga emboozi ye ayinza okubaako kyekukyusa ng'omuntu buli omu yamanyi obulamu gye bumujja okulaba nga mu nsi muno naye alabikako ng'omuntu ng'asobola otambulako ku street oli n'agamba nti wuuyo gundi so emboozi bwe zityo abamu abavubuka tubalaba bulabi mu vidiyo abamu ng'omutunuulira n'ogamba oyo muyaaye n'omutunuulira n'ogamba oyo omwana alayika mubbi oyo tayinza butabba naye nga tomanyi turning point ey'obulamu bwakyukira wa ani yakyusa obulamu bwe wamu naye abavubuka bali mu limelight bambi ng'ofutteyo kyaliwo omu n'omukyusa n'otoba naye ne mukyusa obulamu ne mukyusa embeera nyongera obbeebaza naddala mu entertainment industry wano ng'owakwatayo kyaliwo omu n'omulaga ensi era ensi ng'emanyi nti oyo kyaliwo kale n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero ku sho kuno ngenda kubanyumyamu n'omwana mulenzi bamuyita Mulomazina. Mulomazina ono mutera nnyo mulaba ng'azina ne mwana mulenzi Kapeke era nga bwe batyo baperforminga ku stage. Kapeke saawa zino yagenze London naye musajja we waali tujja kutuuka waawo twogereko tujja kwogera ku awards ze baawangudde ye nga Mulomazina zaamuwadde kifaananyi ki ng'akimayo awards za mukwano gwe oba gwe yandiise muganda we tetumanyi gye baava tetumanyi lugendo lwabwe lwaki bali babiri but natudde awo ne ŋŋaabambi omwana ono mulabulayi mu vidiyo simanyi wa gye yava simanyi lugero lwe neŋŋamba oba oli awo osanga bwe tumutuuzaako wano wansi buli omu amulaba eyo ne ku social media nawe n'omumanya nga bwe walaba Pinky ng'oba oli awo omwana omulabulayi ku social media naye nga tomanyi lugero lwe ne Mulomazina asaba muweeyo omukisa naye abeeko oba oli awo n'ekiroto kye yandyagadde okuba nga ayisa oba atuukako. Cruise exclusive tuli proudly pali bannaffe abakasirye breeders abakutegeeza nti osobola okuba nga ate otwegattako wali ku faamu Emityana tuba n'emisomo buli lunaku
osobola okuba nga ate oyitayo ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo ez'obulimi n'okukola faamu gwe yeegomba okukola faamu. Waliyo ente nnungi ddala, nze neegomba okulunda ng'omuntu, so ekintu ky'embuzi mwami Kasirye yantandikira nfuna bulungi nnyo. Then ekintu ky'ente era mwami Kasirye yaŋŋamba nti ala ntwongere kukola ffenna, nja kuba nkukyalizanga ku balimi ab'enjawulo ensonga zibe nga zigendera ddala bulungi nnyo, naye nga mugende eyo okulambula faamu emitwalo 5 ate nga si wala wano Emityana wano si wala. Kasirye Breeders be bakutegeeza. Then twegattibako bannaffe abawamato abakugamba nti ennyumba tezikumenya, okanye nnyo n'abapangisa kimala guno omwaka ennyumba zikwata ozikwasa abawamato ate basobola okuba nga bakusololeza rent, ate mbe ekyenjawulo kye balina basobola okukwata rent w'oyo ow'omwaka nga mulambo w'abapangisa ne bamukuwa bo ne beesootinga n'abapangisa mpolampola. So Haji musajja mulungi nnyo ddala ate nga mugumiikiriza ate nga ategeera. Ntera omukyazaako wano nammwe mulabyeko Haji Waswa, so nsuubira nti sinnafuna keesi yonna yonna na client yenna. Kale ndi ne musajja wange Mulomazina yansazeeko dda wano ku Cruise Exclusive Studios, yatudde dda okuba nga tugenda kunyumyamu. Mulo oli mulimi? Siri mulimi, ze ndi muzinyi, ndi mubiibya. Toyagala kulima nga bizinesi? Bizinesi nja gikola mu maaso eyo, kino kirooto kyange. Nja kukolayo faamu maaso eyo mukyalo eyo wala wali. Bakuzaalawo? Gye banzaala biwanvumuko kuba omuzeeyi wange teyandagaayo bulungi. Nzeeyi taata? Kuba yambulaku mangu, nabeera nnyo ne maama wange ate ne maama wange n'afa mangu, kati muzeeyi taata oyo nja mumunoonyako aŋŋambe eyo. Naye ng'omanyi gy'ali? Simanyi na waali ssaawa zino ebyaddala, gaayo simanyi waali. Kati maama bwe yafa yakulekera ani? Nasigala ne baganda bange, naye ne baganda bange buli omu ng'alina okukwata kyalina okukwata yeebaazi. Ndi mwana waku mu maama wakuna. Oli mwana wakuna? Alina muto wange asembayo. Asoma? Asoma yabivaamu dda naawali eyo kaweepaagatta. Baita we yagenze naye kuzika, taata we yamufuddeko. Naye taata we naye alinga owange yali yabula. Naye nga alina basisita be bamumanye, kati yamufuddeko yagenze wala eyo Kanungu. Muziika naye nze namugambye sijja sobola kugendayo, nze sijja sobola kuziika muntu nga simumanyi. Atalina kye yali angasseeko. Era namwewunyiza nnyo okuba nga ennaku emuluma. Nga ebyaddala twabeerangawo nga taliiwo. Tugattagatta. Ekitegeeza Mulogo obulamu bwe obugomye na muzeeyi maama paka bwe yakita? Ate yakita mangu 2013 banayo P6. Kitegeeza Mulo mwana omanyi kati street yakuzizza? Nze mwana wa ku street yenkuzizza. Kale sooka obuuze ku bantu n'oluvannyuma awo tutandikire awo Mulo tunyumye tugenda nyumya n'ebintu nga biri makiwa bya serious. Kituufu kubanga njagala Geto Youth ali eyo akimanye nti takulaabula bisewo mu kazina nga numbers ku TikTok oyinamu alowooza nti byangu. Si byangu. Sooka obabuuzeeko tutandikire awo. Abatulaba kiri kitya? Takwogerako Mulomazina wanti muzinyi waliko esite wonna wonna. Badde kunyumyamuko ne anko wange Alan Kuluzi. Sirina buzeebuze ndi easy. Okay. Mulo gw'otandika okutegeera life gye bayita life, okutandika okutegeera nti kati ndi muntu ndi ku nsi waliwa? Nali ku ssomero ebyaddala bonga 2013 muzeeyi wange we yafiira, kati we natandikira okulaba nti kati ensi etambulawo eti. Maama? Kuba maama yali atubaaza. Kyetegeeza kati yali atubeererawo nga tusomera mu masomero ga boarding ng'abaana abalala. Naye we yafa. Maama yali akola mulimu ki? Yali akola mu sita ku kyalaani okuna maganda. Kyalaani atunga bitengi. Ng'abalina nga muli bameka?
bataano naye bakulu baffe bo baali basoma n'omu ne bagenda ne bavaayo waka waka nga tuliwo babiri n'abalala bali mu boarding. Kitegeeza maama kale sente tezaali nnyingi nnyo naye nga alinawo esobola basomesa okulya. So tutwalamu nga wonolaba essomero nga lisasula kasente nga sikanjimukko sobeera mu boarding tamusumbwa wano ng'asobola okukola emirimu gye bulungi. Awo ng'oli mu primary? Nali Katoke erimu awo walikyalinayo nga kitambula. Maama bali bamuyitaani awo ku Namaganda, omanyi programu ena bayinza ogiraba ku Namaganda, bali bamuyita maama ani? Bali bamuyita Margaret Rebecca Ziwa. So nga mu kutungatunga awo bitengi biki wafuna chance eyiga okutunga? Tewagifuna. Nali nkyali kale yali atwagaliza future esinga kati nga tetusobola kubeerayo mu ebyo ebibi nga tulina beera ku ssomero na waka ku ssomero. Kati maama afa oli mu klasi ki? Nali mu P6 baseerabi. Ng'osoma bulungi? Nasoma bulungi nga ndi mwana mulungi. Ng'ebitabo bitegeera? Nze ndi musajja mugezi mujaali. So lukya ku makya twali embeera etandika etya okwonooneka maama nga agenda? Anti maama wagenda wabawo. Wali ku ssomero? Nali ku ssomero. Awo kilasi zaffe za kalayini bwezi very P1 P2 P4 kati ngeyo buloko kwe nali nali muto wange kwali kuba nze nali mu P6 naye buloko gyaliko yeyange ali mu P5 watuli awo ngo omusomesa asobola n'okubeera abweru n'ayogera ffenna buloko ne tuwulira tuli mu kaakabuuku nokwawo wawo mukulu wange awo ng'ajja ku ssomero ng'osa omulengera ng'ayingidde mu geeti agenda mu ofiisi nga watuleeteddeyo kaki naye nga alaba takwataganye ayinza otuokyayo kunagenda okulaba dde osajja ayogera bisasoppo nze bisasoppawo kasije deriki babayita office nti awaniki eno tuukayo nga abirala tebayagala natubuusa awo ku ssomero tugamba tugendeko ewaka waliwo ebiriyo byetwagala mumaliriza naye nomwetaagisa naye nze banapimyemu ddembeera kuba yali yajjako dda ku vidi natugamba naye maama tali fayini mulwadde biki najja natugamba wawo tulina omaliza naye mwetaagisa naye nga mulabe embeera gy'alimu nze nali mugezi nga neebuusiza oyo no muto wange ye nga amusanyufu agamba tugenda waka ku bbaala twatuukayo waka nga biwoobe muze nga agenze naye kati awo mukufa awe nti wabawo abajjajja bagenda okweyama awo muganda nze mungi yakanyumizaako ako bantu beeyama awo naye babula namwe abantu babayama ne babagabana ne batugabana. Kiki ojjukira omuntu akweyama kiki eyama gwe yakugabana? Ate nze yeeyama ebyange yambaaza yakutambuzaamu naye just kalira naye era Mukama yamutwala mangu. Sorry. Yali mukulu wange naye nga si mukulu wange bino ebya nti mama wange yamuzaala like muganda wa mama yamuzaala nga musomesa kuba mama we yafa eri ne tuvaayo ku essomero erya private ne tugenda ku government school UPE bayita Kawempe Church of Uganda awo ne gujja bagira anti kirasi mugiberamu abaana nga 10 n'omusomesa abayinza noba takumanyi nalinnya anti netusomera ku microphone ku muzindaalo kirasi erimu emizindaalo anti abemba bigala tebajja wulira
bino byeyogera abaana b'ekawempe balimanyi balimanyi kawempe kyaki okuganda kawempe CEO ate ekyo nga nsaakirabako gwe kati first day ng'oyingira tuyingira ku ssomero bino abanga omanyi nga kave mu private school oba ine engeri obirabamu oba balaba bafaala osege nga gwomanyi saana nawa nogenda vaawo bano tebalina kiddako nosooka nobavimba nesuka nibavimba bafa ate nga ndi mugezi vudde eri ndi muka nga n'ebintu bibasomesa ffe twali twabisoma nga tubali maaso osegedde nga tebo bali siiro bajja mpola mpola byo byanyumira kale natuka nga ndaba ndi mu kingdom osegeera naye baba natuka kale ne wabasingako wabakulembera mu kirasi ng'erimu abaana oba balinga 7 eyo ziba mu 7 ninga nkatiikinze wali 7 number 1 ng'obeetisse nga mbeetisse ku ssomero awo sibulwaku kati nenyingiramu kati empere we yajjira twasooka kubeera baboola nga kapiira tukakuba era essomero eryo ya gavumenti naye erisingaka abaana abamanyi omupiira wansi awo jasooka tebalina opportunities naye nga twakuba kapiira ku ssomero awo ng'oli mu class ki awo nga nyingidde P7 awo kuba P6 muzeeyi yafa P6 ne tugimalako awo P7 nga tejja soboka eri enzijja wano muganda wange n'agenda mu P6 nze ndi mu P7 naye nga boyi eriri essomero nkugambye osobola n'obutajja nomala wiiki namba nga tosoma osobola n'okujja ku ssomero naye nga osiba mu kasaawe anti ng'essomero liri waggulu akasaawe kali wansi we kati nga wano ali eno waggulu ku ssomero tasobola kulaba bali wano mukiko kati nga tusobera mu kiko ne tusamba akapiira mpaka lweggulo kale tugenzeko mukiira otukiri eri mu ntobazi tuwe tuli ebikajjo we tudda ebikajjo byammwe ate nga si byaffe naye nga waliyo entobazi kuba bubbi tuyingiramu netubebba netukoma so omwana mama gwe yaleka nga good boy n'atandika ovaako anti ng'ensi eriwo eti etabuse ewaka sokuddayo awo ewaka kati ng'ewaka gyombeerayo naani kati ewaka twetubeerayo ne mukulu waffe oli gw'onyumiza yafa twese oyo ono naye mulala ye yali yasoma nno ye kati nga naye nga naye akasente talina bulungi naye akasente talina bulungi kati nga naye tamanyi nti bwe muva wano ne mugenda kusomera mukuba mupiira nga takimanyi nakimanya naawe anti lyessomero lyali lisasula sente entono nnyo meka bazaali sente meka naye nga kyolima tezisukka nga 10,000 zaali awo kati muno ki ekyakusikasika okujja ku mulama guli eri gwe wavaako gwe wajja kusomera ng'ogira anti mwana natuuka nga nina kali nga nina nokayiriba bino byogga byokunoonya mu kusikulapu anti ng'osobola okuddayo wakaawo ng'omukulu tannadda naye nga mulina okufuna ekyokulya osegere nga tulina okugenda tunonye mu kusikulapu awo mu sikulapu gy'ogwira mu mikwano emirala ate osegere kati nze ne muto wange twasomba no sikulapu ebyaddala awo kaleerwe mpereerwe nga tugenda mpaka eri gye bamuyiwa kasasiro mu kiteezi omanyi eyo neyayiika yayiika ate nga ffe tumanyi kyano weri kati wano abagagga be basinga oyiwaawo ojja sangawo ebintu kati abagagga basinga kuyiwawa anti babyawula babyawula abagagga so balina bye basuula nga bwe abagagga bokera obo biraba kati nga mubironda nga tubironda netubijja naye nga n'okubijja waliwo ababikuuma ssebo bawo bwe batugobako ne batujjayo emisinde kulonda kasasiro w'abagagga ati nga mulimu n'ebintu kati ng'oli yabikuŋŋanyiza alina wabitadde naye agenda bitunda nga tuyingiddemu n'omuze gw'obitwala embeera teyali nnungi gye nayigira ebintu ebisinga ekawempe eningiga empere wayiga okwerwanako ebikoni wagendayo ng'omanyi okulwana
kusomera ogende Kawempe Kawempe gye nali mbeera naye nga sijja nsomera nga mama akyaliwo atwala wale Katooke naye weyafa ne tukoma ku kyalo era n'abaana basomera okwo badde batumanyi kino tuli ba ku kyalo naye tetusomera awo kati emikono gyayanguwa somuyingira essomero P7 wagituula nagitwala naye ebibuuzo saabijja tewabijjayo wallahi saabijja pasi ya P7 tewagijjayo sigirina lwaki musajja wange sente zaabula ezigijjayo anti lyesomero nga basobola okubanja mwaka gwonna nga tosasula naye ng'osoma anti nga asobola okuvaako baasa ebyaddala nga yamanyi wajja okukola okukwatira wali ng'obimaze ebibuuzo kati golowooza bakubanjayo nga mmeka abaka bamanja sente nyingi banna akadde kawera ali natuuka nga sasula ebyaddala naye nga nzijja n'ensomeramu byensomye lanchi baali babawa ku ssomero nga alina gikuwa lanchi oba tewagisasudde tojja girya yakawunga n'ebijjanjalo naye nga balina sente ze basasula bakuwa kamiru kaadi sente zalinga mmeka kyalinga nga kyesatu ttaano naye nga baaba kiri haadi ngira batuna abakali akamere kaawo ku ssomero lunch time tukkirya mbikajja buleke time mubeera basombye sikulapu kale ng'olinamu ezibaaza osumbuusa biki n'ogattagatta nze muzeeyi wange walayi we yafa nayigira ebintu ebisinga nayigira ebintu ebisinga twali kati we yafa ne tweta bino tino responsibility ntono akulinako obuvunaanyizibwa muganda omukulu yali alibiye kale yatuuka ng'alibiye bwe nga tatuliiko nnyo basooka ne babeera nga babaliko tuyakafa naye bigenda mu maaso batuuka ne babavaako kati awo wonna nga yadde taata kati awo taata nga naye tatomanyi gyali gayi saamulabako wallahi nze nali mulaba nga ate maama nga waali naye olabika omuyinako ennooma wallahi muyinako ennooma naye just lwakuba nti nakkiriza mbuno yanzaala naye wali omulabiko mu kifaananyi namulabanga ng'ajja naye nga muzeeyi akyaliwo yajjanga kyakanamwako emirundi ekinene nnyo ng'ena taatawo wallahi ng'abuula n'agenda samulabako ng'asuzeewo ewaka wallahi gakyaka baali bayawukana dda ne maama naye nga jasa waso osalakawo nga alina byazo otulabako awo ng'abokyayoko ku kasente biki sijjukira wala sijjukira muzeeyi wawe kunjo kyayo wala muzeeyi taata aye muzeeyi maama we yafa muzeeyi saddamuula paka kati maama yafa 2013 wallahi muzeeyi wange siddangamuula lugina emyaka gyange nomala omulabako oyinza mugamba ki oyinza mubuuza ki sina kyamugamba nze walayi wawo yankubirako awo edda nga ndi nansane yangwamu nina ebizibu byange ndi mu kazigo muzeeyi taata nali nakamapeesa esimu ngenamba sijja nengamba hello kiri kitya anti nfe njogera yaffe agamba okyo oyogera ne taata onengwa taata wange osumbuwa simu yange naawe ebyaddala wallahi n'omuggyako naawe kasita ate yadda mukumbuulirira mbuno kikawaani ki anti awo nga watandise awo otyo obuuza taataawo kiwaani ki wamugamba kiwaani ki nomugamba kiwaani ki yagamba nze taata wange storage obadde ogamba ki agamba otyo obuuza taataawo naye ng'ate bw'obalabala mwana yala zibadde zikkubaso zikkuba biki tanjokyangayo nze nkubuulire walla ebyaddala tampangayo naye nga bw'omusanga mu kkuba osobola omutegeera osoomutegeera osoomulaningambo osobola omuguliramu ekyemisana ku papaazi asobola wallahi sisobola singa lukyakumakya ne bagamba nti ennyonyi yiino nga bw'obadde ogenda ne kapeke ne bagamba nti ennyonyi yiino yerandani londayo muzaddewo gw'ogenda naye erandani muzeeyi taata nga yali
tasobola kumutwala tagirinya tasobola girinya ontwalamu omuntu omulala ogwendaba alina amakola alina opportunity kale alina vision mugatta ku taata oyo teyambeererawo wadde n'eddakiika n'emu ate ng'okusoma wali oyagala okusoma nali njagala naye nga byatabuka ekyoto kyo kyali kiwali ng'osoma nga omanyawo ng'osoma tuvudde oba tunategeera bungi kirooto kyo kituufu eryaddala oba tunategeera oba oli mu kubaala bubaazi ozannya muzannyo otambuza kalaamu olowooza osomera maama ositegeera nga ne otagira mu kiraasi tebikwatako nnyo olina woolaba mu bulamu buno wootunula n'ogamba walayi alani ku lusinga wano nasomamu waliwo ebintu singa neeyongerako okusuka ku P7 P7 nasukkawo neŋŋenda neŋŋenda mpaka mu senior 4 lwakuba saagituula naye second term amadde nekyakuba tugende mu maaso anti omanyi mwana nkuziza mu sitole za taata oyo ate nga taata teyakubeererawo ate mbasagala tumuweemu nnyo kyemanyi ne ku mukutu taliiko toyagala muwaamu ayaka ne ku mukutu taliiko sagala muwaamu naye tujje tumunoonyeeko asuka agirabireyo andeke ngo kubanga nze nabona n'ennyonyi bino byokugamba gundi yange olwokuba saagenze yalwawo passport anti mwana nga wambuuza documenti za taata wange nga sizirina nga nina kuwayo guardian osege wale nga sina wamujja taata yakulemesezza nnyo ebyo endagamuntu ogifuna wamukubira ate nga nina enamba ate kati jukira wamugo yabula dda gwala yankubira naye kyalina nakasimu katono edda kyalina nsane kati batuuse eri bakubuuza leeta endagamuntu ya taata nkijjewa nga nina kuwayo guardian ojjukira maama wange nteekako deceased kati guardian wali nateekawo maama wa kapeke kubanga yali maama wange kulabako kati nebirwawo kyova olaba mbadde sagala muwamuzeewa talina nekyeyangattako wala endagamuntu ye nti no nfune eyange bambuuza photocopy wala kuba wali tosobola kuteekawo nti omusajja yafa ng'akyaliwo kompyuta ziba ziraba wali ziba esege kati wakola oti nabagamba unknown simanyi wamujja kenatiiki ngati bubawaawo busatu disizi nabo bakimanyi nabo bakimanyi batata ba Afrika babula naye nga sandi yagati just muze yambulako ate no kankuwulira ebyaddala oli mugezi mulo kubanga olaba omwana omulala agamba baba teyabaawo yafa asobola noteekinga nti yafa naye wakirowoozamu nogamba ono gundi gyali naye teyafa so wali eri tuddayo wali kati P7 biwedde P7 senior 1 ogenda wa kakyawuli wajjira muganda wange oli bwekugambye tukira maama wange yali amusomesaako n'amutuusaako gyamutuusa nafuuka musomesa kati ngamba kati pe nakutwala tukira lije essomero lyantwalako okimanyi saawayo nagundi bino byombuziza bipasiriipu yali musomesa wali doosi otyo nze natandikirawo kaaka senior 1 najja wayitawo nono ne wiiki nga 3 nga sinabatandika nga batandika era yangamba kati ogenda kujja osomere nga musaala gwange antemako then school fees ono ogenda osoma kubanga yali anjagala nyo wali obaddeko ne muganda naye nga si maama we amuzaala sitatawo naye nga ye yakutegeera alina ntwala ku ssomero eryeka lyavaayo bali bayita Royal Embassy lyeka lyavaawo kuba bombolo lyo tumuyitako nnyo tugenda kuzisho zaffe lulweru naye sirirabaawo oba waliwo byekikyaka lyavaawo so kati sinanu yatambula etya sinanu najja wadde kinajja nawe ate naddayo nakazaayo kati ngaebyabuuku wanna kali nga ati nabeera nnyo mu bulamu obwokugatta n'okunoonya singa okutte ku busente boyi kati ngaebyokusoma walayi sinaba kuddamu kaaki sukulapu osonda ne bakuwayo ekitwalo sukulapu abaana ba street ababeererawo
Okay. Kati So, awo. osoma senior 1, senior 2, senior 3. Senior 3 awo. Oyo afirira omusajja oyo banna. Maino bamutta busi. Yaddala yali addayo ewaka. Kawempe essomero liri awo Kagoma. Addayo. Yalina Easter nkya Easter agenda kumpa paasa out dose jjukira. Nzireyo ke Kawempe sumbuwemukko naye njagala nnyo okuddayo ewaka. Nga neesunza omusajja olw'eggulu ankubiddemu ka stamp awo bagita kya pass out. Enkya ngenda waka ye olw'eggulu awo amaze addayo ebuugi abeera. N'agwa mu bayaayi yali atambula ne laputopu ye mu nsawo n'essimu ze kyaka yali abirwanira ng'ataagaba kumutwaliko ne bamukuba ne bamuyisa bubi ne bamusuula mu mwala. Ye wansi eyo bayitayo mu Kiganda. Abikampi bamanyiyo. Kiganda ebimbukirira eyo ku Kajaani bayitayo ku Kajaani eyo. Abamukuba bambi bakulaba tebamanyi nti bankomya ggwe. Mwana bankomya ate ye we yafa byali birala naawe. Ki ekyaddako ng'afudde? Anti we yafa ku ssomero baakugoberawo. ku ssomero tebangoberawo. Baŋŋamba kati ggwe yasiganga okusoma naye just wali eri kuba nasigala nga nsoma. Naye nga ku ssomero wabaawo ebyetaagisa kati nga tugenda okukola monko awo ssente za monko biki ebyo nga sibirina byaddala. Kino kyekimu kyanzigyayo ku ssomero naye sirina ssente z'ebyo requirements ebimu ebyo kati nindawo okusoma kummenya osegerera ate nga nayingiramu kempere. Nga watandika amazina wagatandikirawo? Amazina nagatandika ndowooza nga awo mu P7 awo. Ng'oyagala obeera mu vidiyo z'abayimbi? Nga mbeera ku TV awo nenda abawulirizo ngamba wembulemu banaye ne mutuukako buso wembule naye mwagala nnyo bamuwa mu vidiyo za Gravity esegere kale ne baggeto kids abo. Naye omwana gwo abaana baakikuba nnyo. Baakikuba bino ebingi vidiyo z'ababi bonna be bazibaamu. Kati nga mbeera ku TV awo abaana bakikola batya ba Patricia ningamba lumungi akugendayo nalitandise n'okukolamu essike mu Kajaawo. Kajaawo nga nkwatamu akapale kikumba bino ebyokubbala kascrap nani kakooyi nga ntandise otuuka mwene levi eraba nga kandabisa kati nga alina okugenda mu ntale nyimbemu kagoye kati nga mba nsobola amu n'obusentesente bwange naye nga njagala nnyo amazina naye nga n'okusoma nkola ki kati oli we yafa nentuuka awo ne bansaba ssente za monko registration oba tusaba emitwalo 3 sina ngenda gajja boy. Kati okusoma nenvaayo nenkazaayo eno kati ngamba kati ngenda kuba emperezi ngenda beera waka kati nabeera nga kusomero naye nga mbalimba n'obbalimba nze nabadde mu vidiyo ugira basikonte eyo zinabadde muyenze ono nibalaga awo naye nga nkimanyi si yenze kuba ku ssomero baali bakimanyi nze njagala nnyo amazina ku ssomero naye zina lyomu kubasinga bu certificate buno bwa MDD ng'obuyoola best creative dancer ali mukana essomero lyavaawo ne ba obi wange sibalaba kuba ndabako bamuna so dira ofula amazina serious nagene makinja kusudia ba ghetto kids baiza nga sina nagendayo chali ofe yatugamba namusanga na ku Facebook kwao bamuyita Emma ngabira kujja live eyo agamba nanga omwana bayo kujja ya Victor Kamenyi mfuni yaba mubiri abalenzi nga mukaaga awo muje makingi kujja live
ninga kujala bino tetumanyiyo mulirayo buwulizi wali opportunity y'amaanyi nina waddansa bangawo ku kyalo okukyalo nalyo bidde kazinansi bwe waddansa mbalina natukwasa tutijjamu osegeera yakwelagako mazina tweraga tugenda emperero netubasanga netweragako netugenda ekawempe eri ku 5 waggulu ku aya kakuteeyo abaana abakampe bamanyiyeyo aya manyiyo kati abo mazina nga nabo baddansa mbalina nemugenda tusoka twesondamu awo kido gamba kati boy tulina okugenda emakindi kujja live nga buli omu agamba Makindye gye kiggweera buli agala ofuuka owakabi oyinayingira Makindye era kati Hollywood ya Uganda ssebo Hollywood eno yesite atali Makindye tovimba tusobola otya okikolera wanga toli Makindye Makindye tuli ababira Makindye kati kujja live tulina okugendayo nemusalako twesondamu tufunamu kasente atutwale naye ku video oli yatugambye mumufune ezibaleeta ezibazaayo tugenda bali kamenyi balita new generation sana beera iyo video wala iyo video jenasoko beeramu ninga nkuba empere bakulaga bamnyansamu omanyiza video gye nasooka obeeramu tebandaga era nagamba nabuuza Frank Ajjoyo nali mulimba lwa Maro ne Maya naye nga nakedde nnyo tebandaga jala akikola anti nze nzika gwe balagamu twagenda nga 10 kati tutuukayo kujja live kati twatuukana leeti twatuukana leeti nga bagenze bambuse mu kizungu banaye bali bagenze dda bali mu kizungu kati twasanga baddansa abalala bangi video yali yabangi baddansa baddansa bangi bakubye ekikumba Francis ojja kunfunira video eyo eya new generation nkulage nali nyambadde kijampa kya orange nakapale ka bbulaaka buno obuli mu strip mu tracker nalina nakagattu kashananamuko maaso wali nga ndi mukambwe naawe nga nze nkimanyi awo mu kamera ngenda bikola byonna sigibeerangamu kati baddansa nga baliwe bati tuukayo mu kizungu nendaba Wembule wano ntuuse Wembulemo omumanyi profesa ninga babaava ntuuse kati wano sivaawo leero no new generation olwo era oginalaba nti baddansa baali bangi mu eyo video genda mu maaso nga bwengenda kukulengera ojja kunnengera kati gendayo awo waliwo jala kuyankuwa akantu yakumyansamu mulo bane yakumyansa emirundi emeka oba gyalinganga 3 niga gwe kyakabi yadde bakulaga ku katono obalaba bonna mulimu bwe bataalaga olabi nga energy nzinisa oli w'amaanyi energy abatalina energy babaza mabega Wembule omulabi Wembule oyo kati Wembule lunaku lutambula Wembule mufatafata awo tampaamu budde bulungi musunga mwana kwagala nnyo njagala kujjayo nange nzine naawe nagamba ojja ku studio yawa triplets eri awo ku Salama Road ku Haki mafuta ga Haki ojja ku Friday manya ku Saturday Saturday yawo ojja kujja kubakulabye wayandaba awo nga energy gumanyi gwenkubisaawo olaba banteekamuko bo bali bateekamu awo faces bamanyimanyimu kati
kati vidiyo twasigala mu kizungu awo nga Emma bagenze Emma batudduseeko ebimotoka bya Jalive obimanyi budde buzibye tuli mu kizungu vidiyo zigwa leeti nga tetulinamu ssente bano bagamba owa storage wabagambe bagenda tuwa ssente zituzaayo anoonya Emma mulaba akyaliwo Emma jja kujja live wali era yali proud of me agamba mwana olemeza Emma yabula sibuya Emma teyiiko bano bantunuulidde budde bugenze abasajja b'amagye mu kizungu abasajja bajja b'amagye ebimotoka bya Jalive byo bigenze baba bagenda mu location ndala kati ffe batumaze ne bawembula ne bavuga ne bagenda nga tuno tuli baddansa nga 5 naye nga ffena tetulina ssente waliwo abavudde Kaleebe waliwo abavudde Gayaza Namwaya bali bagukuma nawe nga baddansa abagwayo abaana bajja nga babona batamanyi mazina naye nga bazze kulaba ku bayimbi osege kati amagye gajja tetwagala muntu yenna wano mugende tutambula mu bigurupu tutambula tukira kivulu gano kati wano boyi tulina okatambula mpaka Kawempe otherwise tulinamu ssente mwakatambula twakatambula naye nga twali tulinamu tteeka eyokukwata ku taxi ogimanyi taxi ogiswama twali bangimu nga tugenda kubeera nga babiri buli taxi kuba kati byali biwedde nga mwana buli mwalina okuyenga ejadde ewaabwe nga mulimu ne bamamizi boyi babagenda okuddayo babakuba embooko babagamba obweddera muliwa ng'embooko evuga ku kyalo awo jjuka ennyumba zaali zeeriraanye owulira nti embooka eri evuga kati bamukutte azereeti ayingidde leeti naye ze wali tewali wajja kunkuba mbooko ensi yandagako dda nziri ghetto youth boy kati eyo tteeka y'okulinya ku taxi ogimanyi taxi mulindako ng'epaakinze n'omusabaze gw'ejjamu mugyeri okwata wano waliwo akantu kokwatako n'olinya ne wano musimbula tebabagobaako era kondakita asokulaga amazina asokulaba asokulagako embeera oba n'akuleka kuba bakimanyi emumu bakondakita batuleka nga bamu beepima n'okwepima abasabaze ne babuza oli mubbi baze kunyakula ssimu kati neyo tteke gye twakozesa okuddayo ewaka naye waawo tewatuukaho yadde sabbako just byenako mukuba byali bisikulapu sigiri z'abantu ebyo sigiri z'abantu zo wazijja ku mulyango nga kamere tusooka kasangako tukateeka butesi mu kutiya oba tekannaba kujja tugenda nako nze nkubuulira nali ntuuseewo awo nga kamere tukatwala boyako ku mizigo mulo smart wire nga n'empale tuzaanula embisi empale zaali zikubye oba empale za jini zaali zikubye engatto n'essando ku muzikiti awo ogira mu ndala ofuluma na ndala olumala akamere ekyo akamere k'omuzikiti awo katubaaza nali kaliko mu kisiibo mu kisiibo naawe bebapate tuba tugende Wambogo tulye ku kamere k'Ewambogo tugende kugwettula wali tugende kugwekawembe kati nga tuli mu kwetala bwetaazi naye nga bwete tuli basira naye nga akamere tukimanyi mweteeka communication owa ekiri kiti eyo tubeera mu kigulu nti ogweno bajjudde ate agwe Wambogo bali bafuma mu koneka basimati abawalabu nimpeke anko tugiriko tuyita mpite luba lusaniya we bati babagabira bugabizi lusaniya mutulako nga 5 kagiyite saniya ngiva kunumuka nekagikuwawo naye eba yakatuulawo abaana bageto mwana just mululu guba mungi dakika 0 kaba kaweddewo osegera ate tebakkiriza genda ka lusaniya lulala kyawo tulina ba speed kwambuka eri walala
kuba essaawa z'okusibuluka ziba ze zimu. Emma tamale kubayita babiri Tamix nkutumiddeko nnyo watuzigiranga emikolo egyo bambi nkutumiddeko nnyo omusajja wange naffe yatuzigiranga kubayitaawo ng'atuzigira kubayitaawo wonna emizikiti n'atutwala ku mmere nkutumiddeko nnyo Emma Tamix musajja wange akwata vidiyo kati yadda yakikuba kamera omusajja akuba olusemana wakuba life eyaddala mulo eyaddala ate nga nina dream nga nzija kukubira waakabi nja kukubira dansa waakabi nga neegumba nnyo musege neegumba nnyo wimbuula oyo ne Ghetto Kids awo kati wambula eby'omusinkana awo aŋŋambye jangu ku Saturday yaŋŋamba Saturday kuba olweggulu yali abeera awo kati Saturday baba ngenda mu ntale nkimanyi nsondamu ka ssente kantwala Makindye kuba nsagala kubonaabona kati nti ng'awo njize Makindye olina okugenda kimanyi olina ezikuzza kuba Salamalodiyo namutambula Salamalodiyo mumanyi oyo ng'aliko akataka kasana kakwokya bino ebingi bakuno gwe bakoze ono amalayo naye muganda wange wembule nagendayo mukubira essimu nga takwata yampadde enamba ye najja nakeerako sawa 5 kuba yaŋŋamba gwe jangu nze ojja kundaba bo sawa nga 7 okadingamba kati amanyi kangende 5 engeri eri studio aba Ghetto Kids nyinza nabo obalabako kale nemba just nembalabako nembatuuka kuba ebiseera baali bakava ku BET nga bookya omanyi ku BET abo ba Ghetto Kids nengamba kati kankeereyo wakeerayo nobasangawo saabasangawo studio nagisanga nzigaali n'oli n'oswamamu ntula waggulu waliwo akatimba ne kawoshingidde nentuulaawo nenkubirawo embula erimu ate oza kwolwo yajja teyajja naye omusajja yaŋŋambye kati omusinkana dde nalemezaamu kuba nababuuzaawo kuba studio batuka ne bagiggulawo era abaana bajjajjaawo badansa naye bano abaakabi ba IDU ba IDU naye bano ba IDU baabulirawa bannange bali baakabi abo ba IDU bakikuba nga bagenda ne China eyo ssebo nga studio yeggula nalaba kale abaakabi neŋŋamba nina okubeera kali nga omanyi agamba kuwaga amafuta andi nga n'abayimbi bapaakingawo wa Gravity ne banywa amafuta ngambe no kitegeeza mwana abayimbi obalabako bino kale Gwombule teyajja naye kale nafuna experience kale kusinzira ku kirooto kyange nandaba kati wano ndabayo kati ne babuuza Gwombule babeerawo wano babeerawo nekyakale tazze naye nga ajja beera ku Saturday kuba lwe lunaku lwe kuba badansa bamunoonyanoonya era waliwo abali bazze omunoonyanga bonna bamuyiriba Gwombule omuwanya ebise nenkomawo kwolwo namulinda najja lweggulo sawa 10 nga takyanzijukira nakunzijukira namala mujjukiza nanga mwana kuzibu tugenda kuzina nawe mbadde ndi bize nkyalina byenkwasaganya naye ojja sigala ng'ojja kuba waliwo abo abazina badansa be waliwo badansa baabo naye nga bo tebawaamu tebagabaamu abakuyaboze esumbu wakati gwe olesa ennaku yo kati ng'ate nze nali manyi eri amazina nga manyi natuuke agenda omalala afulo nali nkubanye ekidansolo kati ngagenda galimu amagulu mangi legiwaaka naye nze kyenakola Gwombule yampamu nangamba kujja kujja tuzine ngera abadansa tuzine naye ne bakolako omukwano nafuka bakwano bange kati Gwombule ndaba nnyo nzijja nnyo nampamu chance nangamba kati tugenda zine nalaba nga ndi hard working nnyo kale bino mubaako kati nga alinayo gye babeera olabika ova wala naye kati ogenda tutandika okubeera eri kubeerayo foundation yete nana tufuka foundation nga waliyo nga 6-7
batandika okubeera olaba ekiddako kati nga ne mu ntale ndabira ddala kati mu ntale watandise okuntama ntandise olabayo kati tukirooto osegeera so Wembley nandiko okusuza nandikusuza wa Wembley naye nga wa Wembley teri kyakulya waliyo tulo otulo tojja okwebaka we wali nga tukubamu nagamu mbasuza n'obasuzamu emakinde wano mukimanyi kyekitegeeza omuntu okuba nga olina w'osuula ene makindye nga tunyumiza nnyo kenzo mulina n'ekyejo kubanga naye yatoba yatoba kati nga mulya weeyo otya okulya akamira kati ndaba option y'omuntale no asobola gijjawo yokumuzikiti y'omuntale yalaba ebiseera nali sikyaswagendayo ku kazikiti naye nga muntale mbira mukajja paka enkadde muulawo beni kiwanuka street naye nga ne mudditira nkola mpitayo kati nina okugendayo ku makya nkeerayo akimanyizo wenu ku studio lyalo eggulo olumu ssaawa 7 tuba tulinayo akabadi kati nga nkeera mu tawuni ono naye nga bosi wange tosobola kubeera muno gwe ogenda kunyuka ssaawa 7 ssebo ogende nga bosi ajja kugoba kwetugoba toli mukozi naawe naye waliwo abayagala kati okusalaasala kasitoola awo mpola mpola mulo Wembley yakutuusaawa okwegatta Kapeke ni Kapeke anti twesanga ewa Wembley Kapeke yakusanga wa Wembley yajja nga new student yajja ate nga fresher nga fresher ate nga ye muyimbi yajja Kapeke yajja nga muyimbi nga dancer nga dance Kapeke amanya amazina fa tomulaba naye nindako kati Kapeke bw'abatuukamu first day wamulaba first day namulaba nga ayamba alina ekiti kyayambadde ekya bbulaka kijake n'ekipale kya bbulu n'ekinniigiina omuntu yawe nti kale ngaoba wakajja bwe tetukuwaamu nnyo teri kuvimba setuba tulaka nga ne Wembley akimanyi wano bw'oba wakajja bana wange tebakuwaamu naye aba akimanyi anti kuba netagendayo kuwaamu budde okukikola olina kuba omukwano gwabwe kati Kapeke atuuka first day Kapeke atuuka omulaba nga azikuzina naye nga okuzina takuliiko nnyo nga muyimbi ngera alina ennyimba zaawe kati twamumanyiira kale nafuka kyali kuba ye yajja nasulira ku foundation yajja bino bamuleeta oba Samu Kikumba mumanyi Samu Kikumba musajja wa fiiki nnyo muganda wa Zenti kati yabaleeta ne muganda we kati bo wajja ku foundation jukira walimu connection nyo biki Wembley Samu Kikumba baganda bange Wembley osegera kati ye ntandika okubeera naye ngera mulaba awo ng'ayimba naye ennyimba zituga tetuziwaamu nnyo naawe buvubuka tubula tulina okuvimba paka kuwulira bubi ife basita naawe ife awulira mu vidiyo Wembley yanteekayo bino ebinyiko wabeera mu videos ki nga tunagira nabeera mu vidiyo za gula shiba videos wankuba ennyanda onkutudde gwe twakuba bino nga ife badansa kati ab'oku TV nga TikTok teriwo CDU bwe bagita CDU tukola akantu ka MTN momo abana twali tubambi nga nzirayo kone ku kyalo bati ne bagamba mulo wakikuba mubeera naawe eri ne bawembule ne Wembley asitukiddeko badansa bangi tosobola kubeera kumpi naye kati g'obuuka ddi n'ogamba nti mwana Kapeke ono anti kati biddayo tukyali naawe kiriya tuzina wabaawo embeera eyo yakyankalanamu awo tukyankalanamu ne Wembley tudda gurupu yange nali mbeera naye tukyankalanamu ne Wembley tuddayo tuvaayo ku foundation tuddayo kubona gurupu eyo yali ebeera Nansana ate nga nze siriwe Nansana nga nze ndi w'ekawempe kati ekawempe sisobola kuddayo bakagenda bakayiise akavimbo tukyabeera na Wembley kati tumalayo
nze obimanyi ng'obikozeekozaawo kati nina okugenda nabo waabwe eyo kati bakapeke bo nga mbalekayo life etambula siddamu nabawuliza tuddayo lockdown ejja lockdown etuuka uganda wange embeera yanno obulamu bwannumira mu lockdown ati bano be nali nesiguliddeko lwatuuka nga buli omu ali kuyiye yawaabwe ne bazadde be kati nga nzirize ku kyalo kyesiirinaako nansana boy akati ate abinansana bo bamanyi nnyo nansana nasumbuwa nayo nikayiika kamazina buli omu nagenda natandika okukola gwe nansana wakayiwa wakolayo ekyenansana ate kayiika anti gurupu yakyankalana buli omu nagenda tinazimana nkyalina dream mwana mu gurupu eyo ne kapeke mweyali teyali mugami nali mulese makindi ye wagundi wawembule kati nkumye nzize ku ground bitulema tufuna tusobola kubikola bitulema buli omu alaba mwana tebimalaayo kati mwana tugenda ku video shoot batuluma osegeera buli omu nalaba nga bimenya naye nze nga nkyalina dream boy era bali we bagenda bwe bati nze nenfunayo abalala kuba najja ku kyalo nga tuli ba star nasa twajja tuli ba star nga baba baagala okuzina naffe nga namwe bwe mugyamu akasente ate tubajjamu ssente bali baliyala naye kati bali we bagenda nenfunayo abalala kubula lwaki nabawamu bebali balina akazigo kebalippe emitwalo 10 nga wenjo sobola osula kira bali tukyankalanyi bwe mwagenze waabwe sisobola sula waabwe oleeta otya kyaliwo muno asuleke wano abazadde nga bo bamanyi embeera nenkalubirira kati nga bano balina passion bagala amazina ate balina akazigo ate nze ndi mugezi sobola ofatafata kubamu obuvidiyo osegeera kati kale bo bye baagala ate nga mbisobola ngamba kati bano kambawe mutandika okukola naye lockdown eyo bannaayo obulamu bwatuuka kati awo eyo gye nayigira n'amatatu ganaga nnambayo ite namba ago ndi mukambwa nti puulu oyo kati nga ebyaddala nga kikirina okumbezawo nasoka katooki kumulisa ag'ekiro emabega w'amayumba w'ekibanda nga polisi okimanyi polisi nga nze yankwata kapolisi kenansana ekyebanda osinagamba kati bwe bakuzza wange nina kuvuga ebyaddala ti nga bankwatira nnyo mu ebyo kati osinatukana nebimutama nagamba kati bwe bakuzza wange nina kuvuga okuvuga kyeki nakutwala bagenda malayo ku lunyonyi bagenda kutwala ebuziro lime kati anga katooki boy nga bakuwa gwa kusatu n'abakyali bange nasala bakuba amatatu paka bakuwa gwa kusatu omukono omukono ogwokusatu awangula emini wabakuba emirundi 2 n'abakuba n'ogwokusatu eryo fita alikuwa baba bazanya fite 5 babazanya kida aso kikuwa ekida banakwaka efite alidde emirundi 3 mundi bwatalya takuwa olina gumira katooki alina kukwatibwa kisana kanaye bwe bakuwa ekyeta nga nawe owaamu omulala okekutte tokata bakuba amatatu mpaka kumakya simanyi kira tewabaawo ttaala ate simanyi nti bwe mutyo musasulwa abakatooki wabaawo ampa yaguza amatatu kati yakulipiza nakugamba bamulise nakulipiza osegedde wa ampa naye atema gwakusatu osegedde kati mubamu ali ogwokusatu nga ye mubi ng'asobola okukuba emikono 3 asobola n'obakuba emikono 2 nga temukwatamu naye ogwokusatu gwe kyolina omanya guba gugwo ne ampaya kati ampaya yakusasula ampaya kuba yaba yaguza amatatu gwe gakaddiwa ne bagula amalala ampaya we bamuwa 5 nga jjako ekya olwasa oba akabiri nakakulipa
osondawo otyo osomesa tocha esibo novaawo nekyesatu osege ninga basobagwamu polisi ne mubukuta munezimansuka so leo kodawo nigwe yayenzise bama nintaba nga biganyi kati biganyi nga tubira mukazi gawo boy nga tulina kiddako nebyo nti naabula kazigo nga bagala katugubamu boy buli kati ne bano nabo ne batandika ne banafuwa abantu bembadde ndi nabo balaba mwana amulo tebikola tebituukayo osegeera nino nga mbali pizza mutu sogenda keno tuziramu nediwizi osegedde jukya nali channel nzirina ne batukakale ne bakola ki kati olonga tatawo y'omukubirako tatawo wembule professor ali yatuchawa mumwita professor ze mwita professor yakimanyi yali yatuchawa twayawukana kati nengamba kati nina okuddayo yo wembule muzadde nengamba kati olaba kati wano biganye nina okuddayo koyishi kati wawembule gye gugwera kati mukoma waawo nasangira kapeke nga naye bimugasa yali birthday ya Wembule naye bimugasa boy yansangaawo jampe ibise yakumawo jampe ibise osegeera ngejjudde omusa nandaba jukira twali twemanyi fena mwana story kinge twasanyuka kale okuddamu okweraba ate gwe nali ntegeera ani alina jampe yose yosengeko omusayi kapeke lwaki yagwa mu bayayi baka essimu gyatambulira eyo ku bigere waggulu eyo kati awo tukwatagana kuba bana twasanze ku foundation baali bapya kuba naye ku foundation yali yavaawo ngakubyemu koneka hiti kokakasa olubuto wakayimba keyakupa wakaita okakasa olubuto kayitayitamu eyo wansi downtown kubanze sitekantuukako tekasobola kali kanafu naye ebiseera kali kabamba kati naye nga Jozo lumanyi Jozo manyi yamanyi obuyimba yimbo obwo abakamanyi bakamanyi era nabiranga enasani nkawule ninga bahaka peke yagikubye kali ngakalaba nga bakakuba galaxy awo okakasa olubuto towango nimba ninga boyo kapeko chali wango manzi kali makagera kalya okakasa olubuto towango nimba bakamanyi ndozo akapeke je musange blessing nange nayi simanyi nogama nankambere ko ninga kati kano kikakubye nengera muri yala atuli yala tubira kumukeka tubira kusula ewa Wembule emukazi geno wansi bibataddi nogama nta muganda wankapeka bitutadde byeshu byeshu endala awo twakubaswirira nekonayo nenga muri yala nesho gitwasoko kufuna yali ya mitwala abiri yali ya sete mbeka bikimani yasoko kutwala kushona tocha echabi wali twala yali yawo natocha echabi ashongosha ate tukube ashukusheyo nikitika ko obuzina ne bukuba nkola bwenti nkola bwenti baninga kati blood one anaka nayo okukiririza natandika okunzikiza mulanga kati mule byadda kati bakube mu studio tubera fenna nga aluyimba era n'obuzina nembufuna osegeera netusimbula awo kasita twakuba shu fiki abasanga okumugata kugundi yammwe yali wa fiki kome yali akubyemu okakasa olubuto eyo nenga bamuta kale tewakyamuwaamu kale ebyadda zati kugamba baite bakyamuwaamu abayimbi yali bakyamuwaamu boyi twamala zikuba twamala kuba swiririri netuukayo osegere tusonda obusente ntushutinga vidiyo teyali yabbeeyi boyi vidiyo ebyadda ekiyinza nokuba yali ya ekinene ennyo nga mitwala 5 osege naye nga naawe olaba blood woli essuubi lyo ninga kati olaba wano boyi sisobola kutta boyi katulabayo kati nga gwe manager ye muyimbi nga siri manager naye nga gwekyolina maffe tuwe managinga osegeera buli manager wa munne osegeera
Ngalena muyimbira gozirira gozinda kapeke yekka paka kati awo tutandika nokulyamu akamere keri wansi wa gundi bayitawo nga betusi kubitusi totuukayo kikkirire ne kabuuma waliwo akamere awo kakaaga obadde kinga tulya kakomando wano wansi akasupu biri supu kati nga tulinnyerevu sebo omuyimbi wange asobola okubeerako n'ekyabiri ku ssimu nga tulinnye sewulevu ngaki ekyabiri emitwalo 2 kati nga giba mingi mwe ku ssimu bw'ogimanyi nayo emitwalo 2 makindi awo kusala malodi oli Mula alotandise interview etandise bulungi naye alotandise kunfumba naawe sikufumba muganga tugenda tulya akamere nga sente abana ekyabiri ku ssimu emakindi awo ku bageto yuti kinene kingosoba nakyo ku ssimu nakusaako ekitwalo tugenda mu kamere anti nga twera kati awo nga bitandise nga ndi kuyeye kuva kamere lunaku lulamba kasimu kavuga kapeke jango yimbeko eno bano bashali yawa baneba batukupye tubasaba emitwalo 6 akashubane kali kawa wana kali kakuvaniruwi shiji twasukukuba atukuba olimba olwokubiri awo sho nge befika ataddemu fiki yabongera kumanye ofiki yali chaywa kapeke yana lyanga kapeka agamba fika agina jituula mwanti nambira koza kandi kumpewe yao yajituulamu n'ebbaalayo awo ne bitandika jukya ffe tuli bageto kimana tumanye kiroto kyaffe tuvula we tugenda bakuba mpaka twagala nti kuddayo twagala kuddayo gye twava mwana eriwe yakuba ne muyingira nga musaba kakadde n'ogamba nti mulo n'otula ne kyaliwo kapeke n'ogamba naye mwana blood tugikubye eriwe yakuba kaba ali twazikuba zonna zonna tuva ku shu tukuba polo akasanyalaze kuba polo koto nkagala nnyo osegede akasanyalazo kawulira awo atandise omenteyininga chaka akasanyalaze awo twasaba twatandikira osaba miliyoni nga nno sho zijja twaliko blessing nga tugisaba ani yasooka ogirowoozaako gyogera mu bantu manyi miliyoni nzibu yakusaba anti twali ffe twepanka naawe atubaddeko mu bayimbi tubalaba twali tetuli bafala mubimanyi jasigala zezibadde zibakuba tubadde mu industry tumanyi wekino tutambula mbwe twamulya amasimu agakwata bigira nabo bwati ne bwati ndongo tugimanyi concept yonna gwe kyoyina omumanyi kabani yagikola produce Tropics ani yayiya akazina ka temensingo sale ensingo kati kyali bwe kitya akazina kuba kati Abannayuganda bawoza akazina ke Kenya akazina ke Kenya Abannayuganda bali siro ninga akazina bakalabira kuffe osegedde nze ne kapeke kapeke yanditira abasajja yiri ka video kalina keyo wala nga siba na Kenya abali eyo wansi bali mu ghetto osegedde no kana akazina kalaba kana nisikawa nga sikaga kawa munyo maize ndi kuliyeta mbanja la yiya usegeera anyama kana akazina nga akandaganyu kale akanshi yalingiye bebisira funye nesimu aguze endala nampe yiye wayampa akasimu ako ka iPhone 6 kali ka 7 ke yayina nga aguze XR yo buli simu gyavaako ajipa nagula endala nero jenina era avalandani alete endala akuwe sajjawo tuwangula ffenna ayino bali akazina akanshi yali kati nange ntandika okkawamu osegeera okkawamu twongeramu ku bisoko bino byokutema osegeera twongeramu nagamba ngina kukola ekiyimba kitattema ensingo kaba nga bagikuba eddadi ng'oliwo muwa energy nze mbeera nkugabe kuva ku scratch n'ebigambo nga biyiya mbeerawo ne mu studio ne beati mbeerawo bagikube kubanga kakazina tosuka na kazini ya kulimba lwa setting njagala nnyolo osegedde
yayimba ne Kaloka Seed ngero obuzino bulaba ffe tuli kwenu osegedde nga ne Kenya tebanatandika kazina osegere kubanga kakayimba yalinga virus pandemic kakubula kuveyo wansi osegera ate ffe twakongeramu ebirungo bo bali balina engeri gye bakazinamu nga kiri puleyini tukongeramu ekintu naye kabaakubye ali bali nkugamba tosuka kazina ku setting era oluyimba ne lutambula naye nga kakazina ke kakola ki tugamba naye kati luno lunyino yiiya temensingo kalina okubaamu kazina katufaako oluyimba abantu baatema ensingo ati oluyimba lwakuba ne lituva mu ngalo naffe ne lutusukkako ne Galaxy yalukuba nnyo bana Galaxy ebeereddemu kapeke Galaxy ekubiramu ng'ekibali era olina kituufu ekibali kye olina kuba na kibali awadi mwazi kukumbye awadi 5 n'oluyimba olwa kaba olimba kaba right the song of the year Sibaya best luka full up song of the year osegere ululubire sewe artist of the year male artist of the year osegere awadi zili 5 wawonera jitwa wangu kuba twawangudde mulabi eranda ninga musanyufu obada bwe muwangula nga mukubira tumugamba daddy yino endala one down another one jitubaddeko naye abakubaawo anyway nga tumaliriza soko nyumiza akasimu keranda nikabasangawa okubagamba nti mugenda London simu keranda ni era kyakuwa maanyi kyeba kyabawa maanyi kubanga tugwe namba 2 we era mwali mwenna simu kavuga kuba basuka ne buvuga nga tebali serious nga obimanyira kwa baddemu ake Dubai yaddeko Dubai kati nyonyi yakubi kati nga tebali serious nnyo era naffe ne tutabiwaamu nnyo tukaba andani bajja naye abasajja nga bali serious bakubira mpeke oyo mpeke manager muganda DJ mpeke atijukira yakiriko nnyo ekyokulinnyo ly'omusajja afiirawo alaffe tetuli nnyo serious kuboneka peke ebintu bye yakabikola passport bindaga muntu mbali bageto yuti ndi wansi nga ffe tubiriiko temubiwaamu ffe mwana twagala kubamba wansi so bakuba akasimu peka akaleeta ali serious nga abasajja babano balise sente bweziti deposit babano bataddeko mu passport kati badde bagambye waneeno tiketi 3 ne sente bweziti bakkiza ne katubuzi tulina passport naye kapeke bo balina nga wakati abyaddala sajja tebagenda kya kyengamba Francis n'oyo Jose tebalina passport kati babulira kye wayiseemu ninga makati bintu byaddala basajja bagenda ali nnyonyi nnunne endala eyokubiri endeke nenkibaako nga nkeerayo era akatabo nakafuna nakakolera ne vidiyo ne mbagamba nkafunye tewanda banga ngerayo kanona nga ngendera mwenu eriko kati ngambulayo kimu just kujuzaamu ebyo bya visa biki ne passport kale yafuluma leetimu UK gundi ya UK baji request emyezi 3 jikuwa ze passport ya yafuluma leeti ninga kanyinyi bane nali nkali kaka keranda ni nkimanyi tugenda ndavuga kazina nyine mpaka mu kisale kya Seno kaje no kusalama ninkatwala mpaka mu nyonyi bako kisaawe ntebe paka concept ino giraba yali yange nali njiriko nakwa Jose Chakala yajinsoka chaka mwana tutulowooza ebintu naye nga wawuno omulala asookirowozaako naye akazina go wakaleeta ak'okutambula ku street wakajjawa waka n'okayisa mpaka Lugazi ngenda mpaka Malaba kati akakazina nakafuna kiro concept jukira nze mwana mbeera ndowooza nti vibes zaffe ziri nera ndani yakulumye naye nga next time better tukyali nnyonyi nnyingi tewanoomyemu sanoomyaze mpagabwazingamba champion agenda azireete bo kyamuleete nange eno ku ground mbaaze eno awadi nzifune tuwage
Osege aze chima tuwangula lumba. Sikiriko nze. Esobe iri kuki? Nkuzina mazina gwe menya kubira nkati nga pokoli ko kati wane Uganda na bimala. Uganda ukati. Bwana nja kubanga wembule. Sinzali mu kifaananyi kye kati. Ngawo wali mulaba. Yenze wembule wa generation ni wajja kukkiriza mpo baganda negwe ngokkiriza yenze wenze nanti nkuliye kato kyasula njala ndowooza sobola nawe kati kamera okali awo ndiya kupakalasi papaze kamera kakyebiri obadde kibulikanaku okasobola kasobola bulungi nnyo na ebintu byebyo katubitala byata kati mulo kyogera kupakalasi kyawo biki papaze olyawo akamera biki ne kabiru ne bakayitanga ne kakwe ku byampi onyinyo ne nkalipagana oli mule boss wange muli piramu ne kamera ninka musasulira nga blaza kankali kali siti ne katunulamu katu kaskini to kalaba kalaba eno tatu etegeeza ki ngatumaliza ntatu world star nzija kuya world star okuya jinku omanti yakwata fiti yajinkuba byakiya ebya ghetto yajinkuba dda nezi kyali kitu kyange banze nja kubira world star kali mukazina mufunyemu kisofa kyoyinza okuyingiza mukazina mwana afunyemu bingi mwana obulamu bukyuse ebyadda ate kyekisoka wepangisiza akazigo kyabira n'omulimbi wange naye amaaso awo wevuga asinaba naye nga nange kiri tulina emotoka bbiri tutulina emotoka bbiri nekyaliwo ninge sawa nange kiriko obulamu buli kyuka biki kapeke byakutuusizzaako noga mukama nze wano naalituuseewo ntya okuba emanyi kintu ekisinga maana kyantuusizzaako okuba nga mwana ndabe ekintu kyange ekyali kisookerwako kuba fe twatambulanga newembule mu motoka nga bamuyita nga tugenda newaffe nekawempenawo mbadde manyi oli bwenu naye nga tebakuyita kwembule newammwe tebakuyita ate nze gwe bayita naye kati mwana ebyo abantu bamanyi nnyo bino ebingi ositegeera ate abo basibuka ssente mulogo babanga zisebo ndi miliyoniya sijja zibagamba amaye miliyoniya nakisomako ku Google nekigamba omuntu alina ssente zisukka mu miliyoni emu za miliyoniya sekyo ni person who has more than 1 million tofaayo baziri bbiri oba ziri ssatu oba miliyoniya kali tatu eddako miliyoniya kwa akaunti yo kati nawe olabako miliyoni 2 sijja zizoogera naye otereka mu banka otereka mu banka ani agikuyigiza mu banka mpekedde atuyigiriza ebintu bingi yabagamba sente bagiteeka mitweto sente bagitereka mu banka kati ogenda ne ka ATM naawe essaawa zino mpeke yakyabinkwasaganyizako emanager waffe mpekedde gye naye museeramu akasente katuseera bintu bya ddala era site wano oba tulina miliyoni 3 ate tuyimba tetuyimba ebya ddala kyova besite wano munoonya ssente tukuba tuwa eggulu eyo tutemesezza abalugwala ensingo tubatemese nekobo wansi enuwa ebundi bujo netugenda embalala 40 oza challenge eyo nagitambuza nti etwali tugenda ku show kyakabi mulo nze njasigala nga wano waka bwoba olina akapya kofumbye ng'ojja tunyumyamu mulo geto yuti omuta geto yuti boy oli miliyoniya jabulesi geto yuti bulesi cruise exclusive gwe mukutwala cruise gemanya mbadde ne mulo dansa wa kapeke bakwasaganyiza embeera nekyaliwe okulaba nga betuusa wano batuuse atemye ensimu mpaka London kati omukubira ku video call buli kanaku ne kati agenda kunkubira so nomukubira video call andaga muzira baba wanu kati na experience yigifuna kati kitegezo olanja genda yo osanyuka ng'omulala nambi ng'ajoga
ane wali kakuye bannange mulo era wanga wali ku airport saka kujjawo vako ne kugamba vako tugenda nawe London sure tujja kijja kugwa kale musebe bulungi for now ladies and gentlemen mweraba tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.